Nsire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mujabaleko gyonna gye mutuusaako engalo. Basasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, mmwe abafiiriddwako abantu bammwe. Nsanyumyeyo gy'abagenzi, Katonda ajjuumuze emirembe agiramuze ekisa, agumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo, butereevu mba ntuuse okubeera ng'ate nkuweereza. Gwe andaba omulundi gwe ogusooka ngenda kusaba ekintu kimu subscribe nga teekako akadde. Olimo okubeera ng'ate munnange missing out updates, yes. Nenga ngenda tandika n'amawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala yaga okubeera nga omukyala abadde ayitibwa Agi Big Boss Mungu yamujjuludde era munnange bw'atyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno olunaku olw'eggulo. Tusaba omwoyo gwe Katonda guumuze emirembe agulamuze ekisa, agumye emitima abaka ab'enganda ssaako ate n'ab'emikwano. Abadde mukwano nnyo gw'omuyimbi oyo David Lutalo era bambi tusaba Katonda ayongere okubeera ng'ate bambi abagumya emitima. So ng'ate ebyo bikyali awo ey'omukulu Honorable Segirinnya Mohammed, embeera ekyali mbi nnyo nnyini ddala era banaye twongere okubeera nga tumuteeka mu ssaala. Embeera tennaba kutereerako yadde n'akatono, twongere ate okubeera nga tumuteeka mu ssaala bambi. Mungu asobole okubeera ng'ate bambi amusuusa mu mbeera yonna yonna gy'alimu, yes. So ng'ate ebyo nabyo bikyali awo. Waliwo akatambi k'obuseegu akabadde katambula olunaku olw'eggulo. Sekadama kigambibwa mbu eggwanga abadde mu lya Dubai munnange nga yeekoze ebintu, yeekwata akatambi bw'atyo ndoza n'abaako kadaama omu gw'akasindikira ko kadaama nti kankatambuze naawe ompulire. Kati nno munaye twabadde tukyali awo ng'ogwo gukyali gutyo, ate eyeeyita mukyala we n'avaayo naye munnange n'atukolera vidiyo era n'atutegeeza nti munnange akakatambi ke mulaba katambula wano ne wali oyo gwe mulaba bba wange era mulinamu n'omwana. Omwana ye Mubaraka era mbu oyo gwe mulaba atambula munaye ye taata Mubaraka. Nze ekyasinze okuneewunyisa bwe buvumu mwana muwala ono bw'alina, kubanga okulaba akatambi k'omuntu nga katambula gwe n'ovaayo ne weeyanjula nga mukyala we. Ekintu ekyo bannaye nze ndaba nga buvumu nnyo, kwega ndaba nga kintu kyewuunyisa nnyo nnyo. Abasigadde awo aba yakwegaanye ddadda, aba yakwegaanye talina na ngeri gy'asobola kuvaayo. Ate munnange n'agamba nti ate munaye akakatambi k'obuseegu akatambula ono omukyala wange ate ono omwami wange tekisobokerako ddala. Buli omu mu kiseera ekyo mu butuufu oba omuswaza kubanga oba ofuuse ekisekererwa. Naye nga ebyo munnange bigenda maaso eruuyi eyo era butereevu akatambi k'omukyalo ono ngenda kuba nkakulekerako. Naye nga bambi avuddeyo nga munakuwavu nnyo era ng'agamba mbu n'omusajja yamubulookinze oluvannyuma lw'okukola ki? Oluvannyuma lw'okutegeera nti akatambi kaabunye emitimbagano. Ensonga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali nga tukyali mu lutalo lw'okubeera nga tetulwanyisa ebisiyaga. Ne anti Kaduuka yavuddeyo bw'atyo n'abaako ate kyayogerako ku nsonga zino. Ngenda kuba naye mukulekerako mu maaso kaawo owulirize ate byayogera, naye nga enyongera okusaba abantu mwenna buli omu gy'ali, buli omu gy'osinzira okubeera ng'ate munnange okwasaganya by'okwasaganya, lwanyisa ebisiyaga nga munnange w'osobola. Bannayuganda nsaba ku magezi ne bakadaama bannange ne basekadaama muveeyo mu nnyambe, kino kyo kinsusseeko. Bannange nsaba ku magezi. Olunaku lubadde lwa leero nina WhatsApp group emu gye ndimu. Nina bba wange, taata w'omwana wange, taata Mubaraka. Tulina omwana omu. Twava Uganda ffenna ne twetesa ne tugamba katugende tukole. Okitegeera. Ye ali Dubai mu bed space. Nze ndi Abu Dhabi, ndi mu kiyumba. Taata w'omwana wange oyo tubadde bafumbo ffenna. Tumaze emyaka 4 mu bufumbo, guno tugenda kwata gwa 5. Naye banange leero bakazi bannange kino kyo kinsusseeko. Nsaba ku magezi mu nnyambe mutambuze vidiyo ene tuke ku bba wange. Olunaku nina WhatsApp group emu gye ndimu. Mbadde nakabikula WhatsApp group ngudde ku vidiyo ze. Ngudde ku vidiyo ngenda gibateera naye banaye omusajja ono omusajja gwe taata Mubaraka omwana ali mugamba ki? Omwana wanalaba vidiyo zino. Omwana oni onamuddamu ki? Omusajja omukulu oyinza otya okudda mu bed space okusabula amazina n'okwata vidiyo n'osirikira bakadaama. Gwe bakadaama olowooza bategeera nnyo. Kati wena bakwanisa obuziina bu vidiyo zo nagifunye kati kusaawa zino ombulookinze. Naye nze kampite wano vidiyo eno ejja kutuukako. Banange oyo vidiyo ezungu oyo bba wange, taata w'omwana wange, nze mukazi we. Tulina omwana omu, omusajja onswaziza. Omusajja onswaziza, musajja gwe weerabidde we twava. Taata w'omwana wange, nga nze nakwekuumira.
ngambadde mu kyuma nga nkuweekuumira n'ebyo by'onsasudde musajja mukulu okugenda kusabula amazina kusindikira bakadama b'okwala bu vidiyo olabye bakuswasiiza taata Mubaraka naye nze omanyi kyengenda okolera taata Mubaraka vidiyo eno ngenda gikwata ngisindikira omwana obutereevu ngenda gitereka ngenda giraga omwana taata Mubaraka kikyonkoze taata w'abaana kati vidiyo zino kati simanyi mama wange asiiba ku TikTok baganda bange basiiba ku TikTok kati banalaba vidiyo zino taata Mubaraka mazima ddala ogenda kwogera ki taata w'omwana wange twafa tulire ennaku yaffe netukanye ffena tudijje tukube ekyeyo naye oddayo tya mu bed space okutandika okwana abawala abalala bakadamba nga bonswaziza wooti at least wandikoze ebira akwana bakadamba bo naye mama n'okwata ne mutaka wange n'omuweereza abantu yenna nagwamu akawoowo taata w'abaana taata Mubaraka taata Mubaraka kyonkoze musajja gwe kyonkoze oba gyemubwa Sekadama wagwa ddalu musajja wali otegera tandise kweya manya n'eddoboozi nze anti kaduuka ku luno ngenda kwogera mu mutima mubi ate njogera ku kisiyaga ngenda kwogeza omutima omubi anjagala atanjagala ndika sijja kutya kwogera mbu olw'okuba gundi agenda kundaba bubi oba agenda kundaba bulungi nedda akaseera bwe kaba kasembedde akakatonda oba Yesu okuva mu ggulu okujja wansi katuuke ke kaseera tubuulire abantu ekintu ekituufu lekerawo okulaba munno ng'awaba n'okuba mu ngalo ekisiyaga tekikkirizibwa era mu Bayibuli oba ku mulembe gwa Yesu ne Katonda mwene yazikiriza mulembe mulamba omanyi kiraito okuzikiriza omulembe omulamba kitegeeza it is beyond being a curse kisukka n'okukolimirwa kubanga obusungu bwe yalaga kyasukka ne kukukolimirwa ekisiyaga you can do anything okubba okwenda okutta osobola okusonyibwa neteri Katonda onako alisonyiwa musiyazi nkiddamu Katonda ono bwe yatonda omusajja yatunuulira omusajja n'amanya nti mu lubiriizi lwe yeetaagamu ekintu kye bayita omukazi teyali musiru yandireseewo omusajja yekka oba mukazi yekka nkiddamu Katonda bwe yali atonda yasooka musajja yandireseewo omusajja yekka ne naamuwa ekitonde ekimukuumanga kya mukazi mulekerawo okukwata omunnyo nti bwe nayogera ku basiyazi mbu bagenda kunkyaba bagenda kukola vidiyo namba bagenda kukola ki tewali ne bw'oyenda n'oyenda ne kumbwa nzikiriza Katonda asobola okusonyiwa naye ekintu ekiyitibwa omusajja ku musajja omukazi ku mukazi tali kisonyiira kubanga yakisaanyizaawo mulembe mulamba mulekerawo okukwata sugar ya sugar coating something munda mukimanyi kaamulali naye mukuti icing sugar mutadde ku cake mb'olw'okuba agenda kukola video nanga avumenga bwe yavumye makula agenda kukola video munanga njogere kunga begede ku makula no si we batyo banoonye empapula if you believe that God can take away your life asobola n'okulemesa empapula nga ate baakusiyaze bw'obukkiriza nti asobola Katonda okujja okubanga yenna nnyini byonna asobola n'okulemesa okufuna empapula bannange muleke kukwata ebintu ebiri earthly mwerabidde nnyo Katonda mwerabidde obusungu bwe yalaze Brazil era nkwebaza Katonda nnyini byonna ku lw'emirambo egiri e Brazil wakoze nabubi kubanga nawulidde toliwo abaawonyeewo mulekerawo okumookinga Katonda mulekerawo okutubonereza mu bye tutamanye fe abatalina musango nedda bannange at least bwe mula osobola okukola bannayuganda ekibamazeewo abantu abaddogavu temukyayagala kukola mwagala bintu byakumukeeka bwe mwalabanga obwamalaaya busaze kommwe kamuyingire ebisiyaga bye biriko sente ez'obwereere nkugamba babayingiza naye tebajja